Yoweri Kaguta Museveni nteweerabira nabagambye nti zino zonna mission azikola ng'akiraba amaze okukalira ate nga waliwo ensonga lwaki akikola nti waliyo akasente ka UN kegaba nga ddala ng'ensi erwana olutalo kubanga nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni yaddira nga obutemu buno abukola ku bannansi teweerabira nti ensi ezo UN oba ebitongole ebyo bya UN bikwatibwako nnyo ensi ne bwebeeramu olutalo ne mwekuba mwekkana mwekka ziyinza obutafaayo naye kasita oludda olumu lutandika okukwata ku bannansi UN esitukirawo kakati kyova olaba nakyemalya Yoweri Kaguta Museveni olutalo yali alutadde ku bannansi bennyini ng'abatemula asobole okusika bali eriyo bamuwe ssente ajje mbw'agende Congo agende alwanyise ADF kumba omukulu akasente ke kaali kamuggwako nga yakoononera mu campaign ezimu kugulirira abantu ab'enjawulo n'amagye ge yapangisa aga Angola teweerabira nti yayasasuddeko eyo afu era bakyamubanja ne guno gujjwa kubanga tugenda okuva mu campaign oba tugenda okuva mu kulonda okwa Museveni kwe yabbisa n'amaanyi ekyamazima nga ssente zimuweddeko. Bwe kibanga olutalo e Congo lwali lutuufu era nga lwali mu mateeka nze nandirowoozezza nti ne ssetteeserezo kiyite palimenti mu lufuutefuute yali badde etegeerako ku ngeri amagye gaffe gye gagenda okugendamu e Congo ne gagikolera ne budget naye Yoweri Kaguta Museveni agenda okutegeeza palamenti mu butongole nti amagye gagenze Congo munnange nga babaka ba palamenti oba sipiika ne depute we n'abalala babadde nga babisomera mu mawulire era be bamala okukangula ku ddoboozi nti amagye agagenze Congo. Yoweri Kaguta Museveni ani yakuwadde olukisa n'agamba bino byakwerinda ng'amaze okusitula amagye ge agakubye e Congo era gabukaddeyo bulungi nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ng'ayita mu minisita we ow'ensonga z'ebweru Alhaji Abubeka Jeje Odongo ng'ayita mu minisita we ow'ensonga z'ebweru Alhaji Abubeka Jeje Odongo yawandiikira asenkulu owa UN oba General Secretary wa UN gwe bayita Mukubwa n'amugamba nti munnange ebbaluwa eri yalimu ebigambo bigamba nti tusaba ku buyambi ADF efuuse ekyonga etigumbula bannansi efuuse ekizibu yeekwese Congo era twagala gitambaala singa kale ADF ebadde ng'etigumbula bannamagye oba abatendeke bannaayo naye amazima kyabwenkanya ADF okutandika okutugumbula bannansi wano nno we tusabira UN etukwatizeeko etuwe ku buyambi tusobole okutambaala Congo ebibira by'e Congo tunoonyeeyo amagye g'ekiyeekera ADF naye ng'obuyambi bwe baali boogerako tebwali bwaki tebwali bwa bucupa bw'amazzi nti bujje mu mpeke tebwali bwa busawo bwa kawunga nti bujje mu mpeke tebwali bwa uniform nti bujje mu mpeke wabula bwali bwa ssente enkalu nga bo ze baagala. Oluvannyuma lwa General Secretary wa UN okutunula mu bbaluwa omukulu Alhaji Abubeka Jeje Odongo gyamuwandiikidde nga basaba obuyambi yagyekkaanya naye n'agikuwamu ebituli bingi era n'agitwala ku boodi ya UN n'abategeeza nti bannange bino bye bife Uganda bonna nga kanso ya UN batunuulira ebbaluwa eri ne bagikubamu ebituli ne bagamba nti apaana kino tekisoboka bano beenoonyeza byabwe. Teweerabira nti omuntu omulimba ennyo era alekawo gaapu y'amazima ennyo wadde abeera tamanyi kaakati ne mu bbaluwa gye baawandiika olw'okuba bye baawandiikamu byali biyiyirize gaali mayiyirizo byali bipangirire n'abakulu mu UN ebbaluwa eno baagikubamu ebituli. Abakulu mu UN mu kumuddiza obubaka baamugamba nti ensonga zammwe zonna tuziwulidde naye situlabye mu ggumba mwe mulina okulekeraawo okutta bannansi kubanga kye tuzudde tewaliyo kibiina kyabayeekera kye bayita ADF ekyo mmwe mwakipangirira. Teweerabira nti ebigambo bino bwe tubyogeranga munnanga abasajja abo balina ba interpreters ab'enjawulo babiwulira era ne bagawo okusinziira ono nga bwannyonnyodde Fred Kajubirumbi ye yeekolera gundi bwannyonnyodde bw'ati tewaliyo kabinja k'abayeekera ke bayita ADF. Bamugamba gye buvuddeko nga tuyita mu kitongole kyaffe ekya IMF twabawa obuwumbi bwa $6 obw'okujjanjaba abantu COVID-19 oba obw'okulwanyisa COVID-19 naye ate ebivaawo biraga nti ze ssente ze zimu ze mwayongerako okukozesa
okugulirira abalonzi mwanzi saasaanyiza mu kampeyini zammwe nga mugulirira ebitongole by'ebyokwerinda ate bitandike okutta bannansi era ne bamujjukiza ng'ennaku z'omwezi 18 Novemba ekyali mu Uganda yonna okwetololamu naddala ebitundu ebya Central Uganda Nakyema lya Yoweri Kaguta Museveni we yattira abantu abasoba mu 200. Bamugamba sente twazikuwa kulwanyisa COVID-19 naye ate ekyamazima tezaakola kulwanyisa COVID-19 zaakozesebwa mu kwekuumira mu buyinza ate ngeri gye mwekuumira mu buyinza yeeyo ey'okulumya bannaggwanga ne basseggwanga. Bamugamba agamba ministry y'ebyobulamu etuwa embalirira eya sente ze twabawa eza COVID-19. Bamugamba mirundi mingi tuzenga tubawa sente nga mutonzeewo entalo South Sudan wa naye temutuwambalirira sente ezo ze mubba ne mugenda ne muzimba ebizimbe ne mugula emmoloka ez'akabenje zi private jet okugattako okutulugunya bannansi mu nsi yaabwe. Kakali nga temunnatusaba sente endala musooke mutuwe embalirira ya sente zonna ze twasooka okubasaasaanyizaako. Era bw'atyo Nakyema lya Yoweri Kaguta Museveni n'abanga ateebye ebbali kuba bamujjukiza n'obuwumbi 600 bwe bamuwa obw'okulwanyisa COVID-19 obwa $, naye ng'ekyamazima talina mbalirira yaabwo nga sente zaakozesebwa kugula byakulwanyisa, kugulirira majje, kugulira abantu ssekinnoomu. Ate nno agula ebyokulwanyisa nga bigenda kukuuma bannansi oba ggwanga naye ebyokulwanyisa bye yagula bye byokulwanyisa byebimu ebyatta bannayuganda. Bw'atyo Nakyema lya Yoweri Kaguta Museveni nammibwa ssente era olwaleero ali mu crisis ya ssente ate nga gavumenti ye eringa ng'emmotoka enkadde. Emmotoka enkadde esomboola ssente. Emmotoka enkadde esomboola ssente oba akamala okukola radiator negamba nti accelerator nayegize nega brake esudde bino nega nti obuwuma obukono bukoze buti. Kati gavumenti ya Nakyema lya Yoweri Kaguta Museveni bwebeera saati tokyayinza gikuba biraka kubanga buli webakuba ebiraka walabika waggwayo. Bwebeera saati eddugala era still tokyayinza gikunya n'entukula kubanga gavumenti y'omukulu wa kuno Nakyema lya Yoweri Kaguta Museveni Ssaabatemu Luciferi Kizepa Odolono olunaku olwaleero yaguba tewali jik oba detergent yonna asobola gitukuza. Kakati bambi ate ne wabaawo ssente olaba nga kimutagalako naye ate weewunye awatali ssente. Wano neera yayita bakulu banne n'abagamba ekyamazima akazannyo ke twapanze ko kaaganye naye tukoze tutya okubeera ne ssente ezisobola okubeera mu bantu bano kuba ekyamazima gavumenti yaffe teyina weeyinza kubeera nga tewali ssente. Ekisooka gavumenti ya mmundu ate mmundu waliwo abazikwata betulina okusasula. Kaakati tukoze tutya kuba abasajja batumye ssente batuuse n'okutujjukiza teweerabira nti UN yabajjukiza n'okubajjukiza nti tusasula ssente nnyingi obwesedde bwa ssente buli muto gwa musirikale ali e Somalia tugusasulira obukadde wabunda $3 ze dollars nga 10 n'ezigwagwamu. Tugusasulira $100 bwe bukadde 3 ndowooza mu za Uganda n'ezitambuliramu bukadde nga 3,000 nga 7 plus bwe butyo. Naye ate tufunye alipoota nti abantu abo mubawaako akakadde kamu naye ate era still n'akakadde akamu ke mulina obbawa bamaze emyezi 6 nga tebakafuna. Kakali mutubuulire ssente ze tupokera amagye gammwe ge twatuma okukuuma emirembe mu Somalia muziteekawa. Byabakalira ku matama bonna kubanga bali bamaze emyezi 6 tebafuna ssente ate nga UN buli mwezi eweereza bulungi budget eye Somalia naye Nakyema lya Yoweri Kaguta Museveni n'agyekomya ne basajja be. Kati ku mulundi guno bamugambye nedda situgenda kukuwa ssente yadde n'akatono oyagala toyagala wadde nga yali apanze olutalo lw'e Somalia. Mwe nabagamba nti olutalo lw'e Somalia mwe nabagamba nti olutalo lw'e Congo lupangirire teri ADF yekabeejumbira Nakyema lya Yoweri Kaguta Museveni Luciferi Kizepa Odolono ye kennyini ng'omuntu ye ADF
bwe nabyogera aba NRM baga kasabuka ogera ebyokwerinda. But the question is, bwe kibanga olutalo lulimu okuttanga bannansi, oli n'avaayo ne zibbomu n'ebijambiya n'atemulanga bannansi, bwe sooka weebuuza ekintu kimu, lwaki UN oba African Union yaganye okupiikinga interest yonna mu lutalo olwo, era yaganye okufandinga Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ne babbi banne mu lutalo olwo? Bwe sooka okyebuuze lwaki yaganye. Bakitegedde nti kano katego, ono mubbi, ono munoonyi wa ssente, mwagazi wa ssente, mufere bufere ayagala okubbirako abantu, ate ng'era bakimanyi nti ono ye mutemu asooka, kubanga temulaba nti tulina amaaso. Naye abasajja bali balaba ebintu n'okusinga ffe abali mu Uganda ate bwe tubiraba olwaliro. Bwe kibanga olutalo lutuufu e Congo nga waliyo ADF, lwaki African Union, lwaki UN, United Nations eganyo muwa ssente? Kitegeeza olutalo teruliiyo. Kaakati Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni be yasindika eri bawandiise ebbaluwa nga bagiwandiikira Parliament nti bannange twetaaga nga miliyoni 2.5 buli lunaku okuyimirizaawo amagye ga Uganda mu Congo, mutuweereze mangu ssente.